bwatyo Pastor Juliet Juko Nakamate ono ng'abasinga bamanyi nga Pastor JJ yavuddeyo n'asiima Pastor Victoria Kirabo Kintu abasinga gwe tumanyi obulungi era gwe twagala nnyo. Bano abakyala bombi b'amaanyi, ku bombi tekuli anyoomebwa era nga mu kuweereza Kristo bakoledde ddala omulimu ogw'enjawulo. Wano nno Pastor JJ we yaviiriddeyo mu lwatu n'asiima Pastor Vicky, n'amusiima olw'emirimu emirungi gy'akoze mu buweereza, n'amusiima okubeera omuntu omwetowaze, omuntu omulungi. Ffenna abamanyi story ya Pastor Vicky mwenna abakimanyi, kyemanyi nti muyigirako bingi era nga ne Mami Justin Mugerawo yamwogeddeko, naye ngenda kuba njikuwa, but for now nzikiriza nkulage Pastor JJ ng'asiima Pastor Vicky mu lwato n'okumusabira n'amusabira. Kambi balage mubyerabireko. Oba ensi ekikiriza oba tekikiriza y'omu ku makazi abagezi. Gamba abagezi Katonda baatuwadde mu mulembe gwaffe. Gamba oba empologoma zikkiriza oba tezikiriza, oba ez'ekika ky'ewammwe ekikkiriza, naawe ojja kuvaayo Katonda nga bw'ali omulamu mu linnya lya Yesu. Kale njagala owanike emikono gyo. Oba lwaki nyimirire mu kifo ky'abazadde. Tuyimirire mu kifo ky'abazadde kuba tebaliiwo, naye kati amafuta gennyimiriddemu gasobola okukiikirira. Kuba kano katuuti k'abazadde baffe mu linnya lya Yesu. Ono mukwano gwange administrator Namusumbe Nakanyonyi, I'm so happy okulaba nti muweereza. Ye Musa nagambye amagezi geego, saba essaala gy'owulira ku mutima gwo. Kitaffe omulungi twagala okwebaza olwa muganda wange Musumba Vicky. Kama tukwebaza ku lw'obuweereza bwa Supreme. Tukwebaza kubanga omutuwadde mu ggwanga lino, omufudde omu ku bakazi abagezi, abafulumya ebigambo eby'amagezi, aboogera amagezi, abayamba obulamu bw'abantu bangi Mukama, abali mu kibi ne baddamu amaanyi, abali mu bufumbo nga bannamba bbiri ne babuvaamu Mukama ne badda mu mikono gyo. Tumusabidde omukisa ogw'okwongera yongera nga bw'azze n'awaayo Mukama, tawadde ffe mu maaso gaffe naye awadde ggwe, ne mu mafuta ge tuyimiriddemu ag'okuweereza olwaleero Mukama leka omusindiikiriza omukolo obulungi, omuyongere essanyu n'emirembe gyo Mukama, oyongere omusanyusa n'obuweereza bonna Mukama, oyongere okuleeta omukisa ogw'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amaanyi go gali luddawa? Buli kye nnaateeka nk'emikono nga nkiwadde omuki. Golokoka omwaka guno 2026 ofune ky'oteekako omukono musajja gwe, mukazi gwe. Buli kye nnaateeka nga k'emikono nga nkiwadde omukisa, nkuba emizimu gy'ekika, amalogo gonna nga kutula, naye ntuuse mu kibuga nzize n'amaanyi g'ekigambo. Naye kati bakuwa kapito n'omulya. Olyako mpola mpola muthumba. Mukama tannaŋŋamba mulimu gwa kukola eno bw'ozirya. Omanyi buli wemba ngenda mu kibuga n'endoota empologoma, ojja ziroota zo zirina kujja, oba zaagala oba tezaagala teziriggwawo, naye buli weeyo weereeta ng'ogigamba gwe empologoma nkuwangula, nkujjamu n'ag'amannyo nze ngenda kukola. Ndiko ekigambo. Olwero njagala kusoomooza mulokole, golokoka. Golokoka. Zerumu Kawula yansoomooza, nina ekintu kye nategera nti emizimu egimu gijja kwebaka oyitewo. Nkiddemu ginaagenda okuzuukuka nga wayiseewo dda. Gwe singo ginaagenda okuzuukuka nga bali wano Musumba Kabuya asayininga okuva n'olwaleero, nzikiriza okugenda ne John okuva kaakano, gigenda okwawamukanga omaze okukuba ebirayiro. Gw'omanyi nti Yesu mu kuzuukira kwe emizimu egyali gimukuuma bagyebasa bwebasa. Mukwateko oyo. Emizimu egyali gimukuuma bagyebasa tulo. Abasirikale ne beebaka. Malayika n'ava mu ggulu n'ajjawo ejjinja n'alituulako nga beebase, n'amugamba Yesu vaayo nga gyebase. Gamba buli
ekibadde kinkanga, buli ekibadde kinnemesa, olunaku lwaleero ngenda kusonga mbeere. Oyinza ogirengera nga weegiri naye nga gyebase. Maama gw'ojja kuyitawo. Waliwo egyebaka si gyonna nti gijja kuviira oyitewo. Waliwo egiremerawo. Lunaku lumu Omusumba Tom yansindika empereerwa eyo wiiki nnamba. Ne ŋŋenda naŋŋamba genda osomesa ebibala. Nabusomesa ebibala okuva ku Monday mpaka Friday nga nsomesa bibala. So nga simanyi nti nze mbyesomesa. Tuba tumaliriza Lwakutaano, tumaliriza nsomese okubala ebibala. Ngenda okulaba ndi mu mmotoka nkomyewe. Ngenda okulaba ka message nga kagwa ku ssimu y'omwami wange. Ngenda okulaba ka message akaguddeko ate ng'omuwala mmumanyi. Ayi, Musumba Tom atugaana okubikula bu message naye kano kagudde nkalaba. Kankabikuleko, akagudde ng'okalaba ng'aba ne kankakole ntya. Nembikulako. Ngenda okusanga nga message ziwaana omwami. Mulimu obuyimba, obufaananyi obw'omutima. Ate nze nva okubuulira. Ngenda okulaba wakati awo ng'omuwala amugamba atya, mbadde nsaba ne bwe guba mulundi gumu nja kuwaayo obukadde obu only once. Gamba omukyalo oyo owulira otyawo. Ate nga amuwa bu message, ate nga tukola naye ku mulimu. Omanyi bwe tuba tuva okuweereza batuwaayo ebbaasa oluusi. Ne ŋŋamba kamale okulya embizi yange male okukkuta bulungi. Mwami wange yali agenze kumukola nviiri, kumusala nviiri. Nendya embizi yange nenzikuta. Bwe yajja ne mugamba nno ku ssimu kuliko bu message obuzze. Naye nga muli mpulira ndi calm. Olwa wiiki ennamba eyambuliramu nga ndi ebibala. Nga mpulira ndi calm, nga siina lutalo munda munze. Omwami wange teyamanya kye ŋŋenda kukola. Ne mugamba nedda tugende. Ne tugenda okutuuka ku mulimu. Omuwala ne mmuyita. Ne mugamba munnange oba message yo yawabye? Oyina message zonna ezaawabye? Naŋŋamba ne mugamba nina message wano ku ssimu y'omwami wange naye ndooza zibadde ziwaba. Ayya bwe nakiraba n'afukamira bw'ati. Ne mugamba naye nkubuulire abakazi siffe twekwanira abasajja. Abasajja be balina otukwana. Muwala mulungi mweru. Anyirira. Ne mugamba wandyetaaze okukkiriza Yesu. N'abeera omulokozi wo. Naŋŋamba ye nendaba ekyennyanja kye nafuna. Ne mwatuza obulokozi. Nali simanyi nti olutalo lubadde luwanvu kuba nali nakawere. Kajjukira tayimu eyo oba tolina maanyi gasaba nnyo wakava mu kuzaala kati omulabe we yali ankubidde ettageti awo. Ne tugenda bwali budde bwa kiro. Neebaka bwe neebaka nendoota ekirooto nga ndaba mbuulira nazaala wange ebibaddewo. Naŋŋamba ate tebinnaggwa. N'omuwala gwe baakuleetera yajja n'eddogo. Kati bwe naddayo abakulu mukimanyi olw'okugonda ebibala ne bijja bingi. Ne ŋŋamba omwami wange oli abadde akuguza buguza naye ate nze ebyange byonna wabisasula bwe wajja ekabojja byonna wabikola otya? Abakulu mukimanyi bwe babisasula ebintu oba olina kubiwaayo buwi. Awo wonna munyenyeeko oyo omukyala. Awo wonna ebibala, gamba ebibala. Wano kyagambye nga tonnalagula genda osooka oli okkute. Eri njomesa abakyala abala ebibala naye nga nange nnina okubibala. Bwe mba sakkusa olwo nandibadde lutalo olw'amaanyi. Ekiro Nazaala naŋŋamba terunnaggwa kumakya. Ne ŋŋenda nempita omukozi. Ne mugamba baŋŋambye
eyakuleeta yaŋŋambye wajja n'eddagala. Naŋŋamba nedda anti oyo yennyini ye yalimpa. Yampa akati nkateeke wansi w'ekitanda kyammwe. Nampa eddala ndisiiga abaana. Nange yampa muleme kungoba. Eddogo lya mirundi emeka? Mugambe munno waliwo empologoma. Nga Katonda agenda zeebasa bwebasa. Mulokole olina entalo z'olwanye naye waliwo ezimu nga Katonda akuyamba buyambi. Nagamba ono kamuyambe kuba oyo omwana ne bwe yandize ng'aleese butwa yandibutuwadde. Neewuunya omwana wange bwe nali naakamuleeta n'agamba maama otuleetedde sitaani. Nanga mwana wange sitaani waawa. So nga ye yamulabye kati nze kembadde nakawere nnywa buugi. Najjayo eddagala ne ngamba omwami wange eddagala lirino balireese. Nenzirayo ku mulimu. Ne ngamba omuwala nti omwana eddagala lye mwamuwa lirino. Nagenda okuvaawo nga buli ssente bulijjo ze tubawa bagenda ntwetwe gye bajja eddogo. Ku mulimu twasangangako pupu, osangako omusaayi, naye nga beewadde ebifo, omu mukyala manager, omu mukyala director, omu agenda kukola mu finance, nga bamaze oddukolo onna bapanze. Mulokole okubala ebibala nga mmaliriza obaze kyenkanawa. Katonda n'ampa amaanyi nentikka takisi namba okugijja ku mulimu yonna nenjireeta wano. Nembatwala ebiseera bye twalina akagundi ka manager waffe ng'atunda mpooko. Nensooka mbatwala nembakola obulungi. Nembagulira pooko. Ne basooka balya. Ne bajja mu counseling. Ne ngamba Musumba Christine ndeese ekyennyanja ekinene gwoba okinkansolingira. Agenda okutuuka gyali n'amugamba nze gwolaba mbadde njagala bakaabasajja. Naye leero muka boosi wange yankutte. Naye njagala aleme kungoba. Nsabirwa aleme kungoba. Kati ki kye nkugamba mulokole nga tumaliriza omwaka. Njagala omwoyo wa Mukama. Amaanyi agali ku bulamu bwo waliwo entalo nga tozisobola. Naye ng'obwokola okwagala kwa Katonda. Noobala 100. Ebimu empologoma ozazisangawo, naye ezandibadde empologoma nga zigenda okutaagula zifuuke ppiro weebakeko.